ensonga yange ne mayinja si ssente. Nze ekyangatta ne mayinja ennyo ye concept gye bayita peace for all. Ne tutuula meetings misana n'ekiro nga tutuula twatuulanga ezzanaawo ne tutuula ne ku hotelo bagiyita Hub Hotel Bugoloobi nga tulina komiti abantu bana kuliko Mr. Lindo nga secretary na Mayinja chairman Mwami Balunywa Juma nga ye secretary ye publicity project then ne Yasini ng'omuwanika naye mpulidde ebintu Mwami Mayinja bye mpulira bayogedde about Yasini kyenyamiza nti abantu abakulu oboolyawo batuuka ekiseera okwefuulira eggwanga ate beefuulira ne bebaze batuula nabo naye nze njala kutegeeza eggwanga nze nga Yasini ne bannange bwe twatuula tetutuulangako ife kulwanyisa kintu kye bayita people power twazimba concept nge twagala bannabyabufuzi actually project eno yali etunuulidde nnyo 2021 after elections nti tetwagala bantu beetaagule na kutuuka gwanga lyaffe kugwa mu bizibu olw'okuba ebyobufuzi nga bwe binaaba bitambudde era ng'ekinzi sijayenjala ku mayinja kulya ssente zanatandika n'okwagala okusiwalizaamu abantu project yali ya mukwano gwange bamuyita Yasini Kaweesi Juma bali bapromota bannaffe batanika ekintu kyabwe nga bagiyita peace for all for peace ne bayita Ronald Mayinja ka Yasini wenyalema project yali agenda giguza President Museveni bakola association yaabwe naye nga simanyi bigenderewa byabwe sebakingambyeko bugambi bamaze kusajjuka eba internet documents zo nanziina nebangamba omusajja yatukoze eki yatuliddemu olwo naye ng'ekyanumye mu byonna ye mukulu Ronald Mayinja abadde nga ayimba bunkenke ani agula ensi kuba tugitunda tuwala nanguzi bizeemu saawa zino ng'ayogera oludikya kati saawa zino enguzi gyabadde avumirira kenyini yasusse okugirya saawa zino ndowooza takyatunda Uganda ebibajjobajjo byayimba tebikyaliwo saawa zino ndowooza ebintu byazzeemu byazzeeyo tebiiseemu wabula byazzeeyo nga bwe byali nti birungi ate kyasingidde ddala okunyiiza omusajja omukulu mumpe emyaka 5 natandika okusirwalira ku bantu nti temuyingira mu byabufuzi manya yafuna di moral authority etegerera eggwanga nti muve mu byobufuzi era eggwanga liragiranga ani mukulu Ronald Mayinja eyo diri babawadde obuwumbi 2 bafunyeko miliyoni 600 kubanga diri erimu Catherine Kusasira Keti Ronald Mayinja Yasini bamugoba Balunywa ye mwogezi naye nga naye si musanyufu mukulu Ronald Mayinja aza amagezi genkwa lya ssente zo basa n'enduga bonna baalidde naye bannayuganda baagala okulaba ekintu kimu oli naffe oba toli naffe bannayuganda tebalina buzibu ku muntu yenna alya ssente oli wadde mbogenda okulya ssente naye ate si kirungi kusirwalira ku bannayuganda kwagala mbu kujjawo mbeera ya byabufuzi kuba baasomera President Museveni ebyomunda ebiriwo babugaba President tugeragera tuziyize guno omuyaga oguze ogwa people power jjukira bakozesa ni people power our power peace for all for peace nga baagala baleete engombe ekwate mu bantu bubeerabiza abantu ennaku gye balimu beerabiza abantu icuka yabwe gye balwanira nga baleese kiprojekiti kya President Museveni Ronald Mayinja tutuuse ku level concept ne ng'ekyazimbibwa n'ogikwatira mu makkati n'okwatako ekibayo ddukogo okifunemu z'ovunyeemu so omuluvu twagulabye omuntu bw'avaayo n'agamba nti Yasini yazimbye omutima omuntu yenna ali entitled to his opinion naye Yasini abantu abawangadde naye abakoze naye bakimanyi nti tali bw'atyo Yasini muntu mugunjufu eyakulira mu maka talumya bantu ate teyeefuulira bantu bw'otuuka n'obuuza Mayinja n'akubuuza nti Yasini yaani kimu ku kindaga omuntu ataakuzibwa omuntu oyo tuwangaala na bangi nga tebaakuzibwa ekituluma nti basajja bakulu ffe tulina obbalabirako naye tetugenda kukoowa kulaba nga ate bo balabira ku ffe naye ng'ate nze nnyina essuubi mu nsi temulimu muntu asobola kutta muntu mu special abantu abajega boogera buli kye basanze tebalowooza ku bye boogera naye kati ffe abantu abasengejja bye twogera tosobola vaayo n'ogamba muntu nti ngenda kumutta yeggwani atta omuntu